mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo omwami eyambuuzizza ekibuuzo ng'ambuuza nti Kayayaana ne Musimbya Nnyiriri eddagala eryo nsobola okulinywa? Yambuuzizza nti Kayayaana ne Musimbya Nnyiriri eddagala eryo nsobola okulinywa ate nga bwe ndinaaba? Eddagala eryo linywekwa bulungi nnyo. Okusookera ddala kankubire ku Kayayaana. Kayayaana oyo gw'olaba osobola okumunywa tekirina buzibu. N'ekisinziira ogenda kujjanjaba bulwadde ki? Kuba tewambuulidde, wambuzizza bubuuza nti Kayayaana anywebwa wamu ne Musimbya Nnyiriri. Eddagala eryo nga walimbuuziza linywebwa bulungi nnyo. Kati Kayayaana oyo mulungi nnyo nnyo singa obeera ng'obadde olina sukaali. Eddagala lyoba ogenda okufumba erya sukaali osobola okuteekamu Kayayaana oyo. N'ekirala Kayayaana era bamuteeka nnyo mu luwombo lw'omuko, bamuteekamu nnyo, talina buzibu, anywebwa talina buzibu, osobola okumunywa bulungi nnyo ate nga bw'omunaaba. Naye kisinziira mu kumunywa ogenda kujjanjaba ki kisinga obukulu. Singa obeera ogenda kujjanjaba tugeze ng'olina omulwadde wa sukaali, eddagala ly'oba omufumbidde osobola omuteekeramu Kayayaana bulungi. Kayayaana oyo ekyenjawulo ky'alina akaawa, alinamu akakaawa, ky'olina okumanya. Alinamu akakaawa singa obeera ogenda kumunywa, alinamu akakaawa osobola omufumba bulungi nnyo n'oba ng'omunywako. Kati ekintu ekirala wabuuzizza ku ddagala lye bayita Musimbya Nnyiriri. Musimbya Nnyiriri naye anywebwa bulungi nnyo ate eryo ddagala nnyo. Musimbya Nnyiriri, erinnya lya Musimbya Nnyiriri batera oddisuula ebbali naddala ng'ogenda kumunywa bunywi. Musimbya Nnyiriri balisuula ebbali ne bakozesa erinnya lye bayita akabalira ku mugongo. Lye basinga okukozesa abasinga omukozesa mu ddagala eryo eribeera ery'okunywa. Bakozesa erinnya akabalira ku mugongo oba nakitembe lye basinga okukozesa. Kati nakitembe oba akabalira ku mugongo ako kanywebwa bulungi nnyo. Anywebwa bulungi nnyo naye kisinziira bulwadde ki bw'ogenda okujjanjaba. Omulwadde wa puleesa era wamu n'era ne wa sukaali osobola okukakozesa bulungi nnyo. Ate ekyenjalo kye kalinaako akabalira ku mugongo ako kwe muyita Musimbya Nnyiriri kalungi nnyo, kajjanjaba kwegamba ka mugaso mubiri gwaffe okubeera nga tukanywako. Wadde kakaawa nno ddala, kakaayira ddala nnyo nnyo naye nga kalungi mu mubiri gwaffe okubeera nga tukanywako. Osobola okufumba amazzi n'okakutulakutula n'okateeka mu kikopo nga bulaba bwe nkoze bwe ntyo, oba n'okateeka mu kantu ng'ako n'oyiwamu amazzi agookye ennyo nga wagajja ku kyoto n'obikkako nga bw'olaba n'oleka awo. Kati n'obala eddakiika nga 2 jangu bikkula beera ng'onywamu amazzi ago naye toganywa gonna. Keetaaga okunywera mu kipimo kakambwe nnyo. Onywera mu kipimo osobola okufuna akajiiko n'oba ng'onywako obujiiko nga 5 oba ejjiiko essenenva n'onywako ejjiiko eyo ku makya n'ekawungeeza ejjiiko essenenva ennene. Kirungi nnyo gwagenda okukanywa ng'oli muntu mukulu. Ate ekirala nga toli wa lubuto kijja kuba kirungi nnyo olw'ensonga kakambwe nnyo, kakaawa nnyo 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 nno n'amaanyi nga naye nako kanywebwa bulungi nnyo. Njagadde nkuddemu ggwe abadde abuuza nti eddagala eryo linywebwa. Kye njagadde okubuulya osobola okulinywa bulungi singa obeera ng'olifumbyeko, osobola okulinywa bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.